lwe tusinkana mu kuziika kojjange eyali sipiika wa Buganda Siraamu naye nze naye nga tuli baana abazaalibwa ab'endiga. So Sheikh Muzata nze okufaananako n'abantu abalala bangi naddala abavubuka tubadde tumwenyumirizaamu nnyo. Sheikh Muzata abadde musomesa nga tasomesa basiraamu bokka wabula nga asomesa bannayuganda bonna. Sheikh Muzata ku saidi yange abadde ampa a sense of security. Era simanyi bwe nyinza kuyimirira wano Kibuli nenjogera nga Sheikh Muzata taliiwo. Simanyi bwe mbeera ku mikolo naddala emikolo egy'abasiraamu nenfuna confidence nga Sheikh Muzata taliiwo. Omu ku basajja abakulu betubadde tumanyi betubadde tulinamu essuubi nga tatya biduduma nga buli muntu amugamba nga bagamba amazima. Ye Sheikh Muzata gwe tufiiriddwa. Kyanaku nnyo nti Sheikh Muzata yafudde mu mbeera bwetyo. Musaasire bakadde bange kuba ffe tuli inspired by Sheikh Muzata okwogera amazima newankubadde galina be ganyiiza naddala abo abakulu. Sheikh Muzata atulaga nti tekiba kibi era atulaga nti bw'obeerawo ku lw'amazima inspiring oba okwata ku mitima gy'abantu bangi. Kale nno newankubadde tuli mu biseera eby'ennaku bino manyi nti abantu bangi nnyo wano n'okwetoola ensi yonna abakyalina ebibuuzo ku mitima ku nfa ya Sheikh Muzata. Era munansonyiwa okyogera bwe nti bakadde bange nteekamu nnyo ekitiibwa famire ya Sheikh Muzata. Naye era mmanyi nti nabo bakuuma mpisa oba oliawo omukulu yabakubidde bibadde bibeera. So nze ndowooza nti mu bukulembeze obulungi ripooti ku muntu atali wa bulijjo nga Sheikh Muzata yandibadde yafulumye dda ku nfaaye. Kubanga bwetyo bwe tubadde bakadde bange mutudde nnyo wano e Kibuli ng'abantu ab'omuwendo bafudde oba battiddwa mu ngeri etategerekeka negenda bwetyo. Oba oliawo abo abalina obuyinza ne balowooza nti amabugo oba akasente oba akasimu kisobola okwoza ennaku ku mitima gy'abantu olw'abantu baabwe ng'abo. Omugenzi Kirumira bwe yattibwa tetwafuna ripooti wabula omukulu yasindika abasindise ne batwalira kitaawe akasente. Ebyo byakoma bwe bityo. Omugenzi Yasini Kawuma bwe yattibwa ripooti yafuluma naye omukulu yasindika beyasindika ne batwalira abantu be akasente. Ebyo ne bikoma bwe bityo. Ne bamasheek bonna bonna abaze battibwa. Era mwennamu abadde ku TV nga mulaba omukulembeze w'eggwanga ng'agamba abo bannayuganda be twase tujja bawaayo ssente. Kati nze muli mutima ne neebuuza n'obulumi bw'ekitalo nti ddala kati Sheikh Muzata apimibwamu ssente mmeka? Si kusiga bukyayi bakadde bange, naye oba oliawo ebiseera bwe biti bwe tulina okwogera amazima bwe gatyo ate ne tusigala nga tukyabanja okumanya. Bakadde bange kitalo ddala naye nga mmaliriza njagala buno bubaka bugende eri mwenna. Manyi tulina bakadde baffe bangi nnyo naye njagala buno bubaka bugende specifically eri mmwe bavubuka bannange abansingako akatono mu myaka n'abo bensingako akatono mu myaka. Sheikh Muzata kati agenze naye abadde musomesa era ye ne ssaawa okutandika okulaga nti tubadde tusoma mu bulamu bwonna bwe tumulabidde. Omwogezi omu akyogeddeko wano waggulu era nezikiriziganya naye kuba nze nga ffenna tonyamidde n'emikwano gyaffe nga tugamba Sheikh Muzata taddizibwawo, Sheikh Muzata taddizikawo. Ne Sheikh Muzata yazaalibwa mu 62. Wabaddewo abakulembeze ab'amaanyi naye be yalabirako n'afuuka ekyo kyali. Era nkakasa naffe tusobola okukakasa nti tubadde tumulabirako ne tufuuka nga bw'abadde. Njagala obbajjukiza
nti ekijanjaalo oba empeke y'akasooli okuvaamu empeke nnyingi emala kugwa mu ttaka n'evunda n'emeruka ate n'evaamu empeke zendala nnyingi. So njagala obbajjukiza nti buvunaanyizibwa bwaffe okukakasa nti bye tubadde tuyiga ku Sheikh Muzaata bibadde tebituyita ku mutwe. Buvunaanyizibwa bwaffe okukakasa nti olugendo Sheikh Muzaata lwatambudde terufudde ttogge. Kitukakatako ffenna okumakinga sure nti ebirubibwa bya Sheikh Muzaata ebyamazima, ebyobwenkanya, ebyenfuga ennungi, ebyokubanga tetwekkiriranya nga waliwo okunyigiriza bannaffe n'eri mmwe baganda bange bakojjange abasiraamu, kibakakatako, kitukakatako ffenna okulwanirira eddembe naddala eri abasiraamu. Abadde nga akyogera buli wafuna omukisa nti abasiraamu bangi bali mu makomera nga tebalina musango. Abasiraamu bangi bayisibwa mu ngeri etali ya bwenkanya okufaanana ne bannayuganda abalala. Tetuli mu kampeyini, sijja kudda wano ŋŋambe nti nja kuyimbula buli musiraamu atalina musango newankubadde kyentandikirako. Naye era mmanyi nti kikakata ku buli omu okulubirira ekyo ekigendererwa. Ffenna tutambulira mu kufa, abakadde bange, ffenna tutambulira mu kufa, era twandibadde tuggwamu nnyo amaanyi ng'empologoma nga Sheikh Muzaata tuli mu muziika olunaku lwa leero. Nenze njagala obbategeeza ate nyongedde kufuna maanyi, kubanga oba Sheikh Muzaata tugenda muziika leero kitegeeza nti buli omu kale nno tolitabatiisatiisanga, olitabakolangako effujjo, olitabagambanga nti agenda batta. Tewali yatonda muntu, tewali alina buyinza okujjako oyo Allah subhanahu wa ta'ala. Neyanza nnyo okumpuliriza, neyanza nnyo omukisa gwenfunye okwogerako nammwe baganda bange. Nyongera obbakubagiza abasiraamu n'abatali basiraamu, abato n'abakulu, abo bonna ababadde nga bawuliriza Sheikh Muzaata nga bayiga mu byatusomesa. Sheikh Muzaata awumudde, naye olugendo lwe we lukomye, nsaba ffenna olwaffe we luba lutandikira. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kululwe n'ab'omu maka ge n'obwakabaka bwa Buganda atuusa okusaasira kwe n'okukubagiza kwe eri jjajjaffe Mbuga, eri Supreme Mufti, eri ab'ennyumba ya Sheikh Muzaata, eri abasiraamu bonna mu Uganda olw'okuviibwako munnaffe Sheikh Nuh Muzaata Batte. Sheikh Nuh Muzaata anajjukirwanga omusomesa ow'ettendo, omulwanirizi w'eddembe n'obwenkanya, era abadde ayogera akaati. Sheikh Nuh Muzaata abadde muwagizi era ayagala nnyo ekika kye ekyenjovu era n'obwakabaka n'eggwanga lye Buganda byakoleredde ennyo mu bulamu bwe. Alaajanidde omutonzi amulamuza ekisa ku ebyo ebyamusobako ate ne bye yakola obulungi amusasulemu busera. Yongedde kulaajanira liiso ddene abantu ba Sheikh Nuh Muzaata bonna babadde akwatibwako ne banne babadde akulembera nabo Obusiraamu abasibe ekimyu mu kiseera kino ekizibu.
assaako omukono Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga Ssaabasajja Kabaka awangaale. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Atole salamu eyo kulwao. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa inna ilahi. Nga ngendo okumuyita waliwo ensonga bbiri. Ku lw'ebiseera tusaba abamussaamu ekitiibwa mukakkane, amaloboozi gabeere wansi. Mbakakasa mbayita abakolere likodi gye mugenda okwongera ku ndala ey'okwogerera eddakiika 3. Allahu Akbar. Eddakiika 3 zagenda okwogereramu abalage likodi ku biseera Sewo mukadde waffe Honorable wa Kyaddondo East era presidential candidate Bob Kyagulanyi Ssentamu. Tusaba okukakkanya amaloboozi n'obutakuba ngalo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jjajja ffe Mbuga, mukadde waffe Supreme Mufti n'abakulembeze bonna ab'obusiraamu, bakulembeze bannange mwenna bamemba ba parliament ne mu bifo eby'enjawulo, bakungubazi bannaffe mwenna bwe tuli wano leero Kasozi Kibuli, n'abo abatulaba okwetoolola ensi yonna, kitalo nnyo kitalo ddala ekya mukadde waffe Sheikh Nuhu Muzaata. Mukadde wange Mbuga, nzikiriza nkukubagize ak'ensusso olwa musajjawo atabadde wa bulijjo. Amawulire gantuseeko lunaku lwa jjo nga ndi